Wine kabako. Alright. Video njagala etandike bulungi nyongera bawo ekigwero gikyaleero balo bawo ekigwero gikyaleero tandike video njagala buli katundu kengenda okwogera mu video mukasalemu mukasaasaanye njagala buli part gyengenda okwogera mu video eno mugisalemu mugisaasaanye njagala mumpite wano muwanga kivumbi tabula ku video eno buli kapati kengenda okwogera mukasalemu mukasaasaanye ku Facebook ku TikTok wonna ensi etegeere. Alright, tutandikidde wa katandike n'ekigwero ki mbalamusizaako mwenna abanyumirwa programu zino okwetola ensi yonna gye mba musinzidde mwebali nnyo okubeerako temujjanga okwo tugenda tandika n'ekigwero gikyaleero kikambwemukko bw'agenda okiwuliza n'okifuna bubi tebinkwatako kubanga byenjogedde byange ng'omuntu oluwaddembo bitwala obirekawo obuwulidde kino kyekigwero gikyaleero ebigambo byengenda okwogera mu kigwero kino byange ng'omuntu binkakatako nga munnansi omuganda gwe abiwulidde obubi kiri gy'oli okubitwala nga bw'oyagala n'ekinkakatako tusimbule mu kigwero gikyaleero ekigwero gikyaleero ngenda kijja mu njogera egamba nti Gambobbi wamwenga alisanga ku mwenge Constituent Speaker Anita Amongi kuwali kuno abasajja b'emmengo bonna kwe bali kuno n'abaganda beebuza amagezi nabo kwe bali kuno ngenda kubawa ekigwero buli mu kigenda kuleka ngo yanamiridde Gambobbi wamwenga alisanga ku mwenge Gambobbi munsonyi Gambobbi wamwenga alisanga ku mwoyo lwaki nti ebiseera bisinga omuntu bw'ayogera ekigambo ng'akyogedde mukiwulidde eba tebansobi ekigambo ekyo aba akina ku mutima era akyogera kikakasa lwa nsonga nti abasinga obungi mulowooza nti omuntu aba atamidde mu bufunze abatamanyi lufumu luno muyinza oga nti ekyo nga kikalubu nnyo ne kankikuddemu nkikufundizeemu wattu omutamiivu tabaagambwa buli kyaba agenda kukola kyonna aba akitegeeza kati ebigambo bino njagala mbiwulirize bulungi nnyo mwenna abaganda ne bannayuganda mwawulidde ebyagenze mu maaso mu parliament ya Uganda era ne muwulirayo abasajja abaganda abeebuza amagezi abazze ku CBS ne boogera Olufalansa saako ne parliament yennyini okuwolereza Nakamwantette Sadolini mbu byeyogedde si bituufu byaddemu AI kino njagala kibagamba mukitegeere bulungi nnyo buli muganda yenna gy'oli nkutegeeza saagala weemamaaze saagala weebuze magezi ebigambo Speaker Anita Amongi byeyogedde yabadde abitegeeza ngera ne mukama abadde ng'abyogera lunye nti abaganda bagenda bakolako nga bwe baagala kino njala kibagamba nze nganze omuganda ne baganda bannange tetwetaaga kwetonda kwa Speaker Anita Amongi lwaki nkiddamu tetwetaaga kwetonda kwa Anita Amongi olw'ensonga nti ebigambo nga bwe yebyogedde yabadde abitegeeza ebyafaayo kabitandikire ku ye n'abalala bajja kuyiga okwetonda ku mugamba yeetonde eriffe tekugenda kujjawo bukyayi bw'alina ku mutima bwe yakozesezza ne muka bw'akozesa egiri abaganda njala bategeeza nti omuntu bw'afulumya ekigambo ku mutima aba akitegeeza wattu bw'ajja n'akwetondera ng'omufoosinze oba mu kuswala kyabadde ategeeza mutima kiba kimuvuddeko kiba tekimuvuddeko kiba kitegeeza nti akyakirina mu mutima nekitegeeza ne bwakwetondera bamala biseera oyo si yasoose okuswaza n'okujolonga obuganda abantu bangi bazze baswaza obuganda bakujolonga ne beetonda nekikobaawo abaganda mulikoma ddi okubeera n'empisa ng'empisa tezibayamba buli yajja n'abasimulizaako ettomi n'agenda oli najja n'abawumula n'amaani ajja neyeetonda oli n'abana n'abavuula najja n'amaani neyeetonda kabaka ne bamuvuula ne bajja n'abamala beetonda bo ne bagenda ekyo tukiganye teri kwetonda kwa asigaleyo twategedde obukyayi batulinako ekyo period kubanga kye yakoze tekigenda kuvaawo ne bwaneetonda era buli muganda gw'olaba emmengo ng'agamba Speaker yeetonde oyo si muganda ekyokubiri bantu ba Museveni bagezaako kuziba bituli ensobi ze bamanyi nti Museveni azikola ne mukama ne Anita Amongi nga bavumirira obuganda kale omuganda yenna gw'osanga ng'awoza mbu Speaker Amongi yeetonde tetwetaaga twetondera kubanga si gwe gusoose okuvuma abaganda n'okubajolonga Gambobbi wamwenga alisanga ku mwenge Speaker Anita Amongi byeyogedde yabadde abitegeeza ne bwaneetonda tekijjaawo nti ki
Obaganda tabagala n'Obuganda tabwagala. 1 ngoyagala okutegeera ebintu bino obulungi ennyo njagala owuliriza ebintu bino. Gwe wenna ayagala Obuganda sigala ng'okimanyi nti bukyanga by'obufuzi bituuka mu Uganda tebifa valingako Muganda wadde mwebuzaabuza nga bafuka bana bukimanyi. Museveni tabaagala ne bafuga nabo tebaagala. Wabula ndabagambye tugenda kuyisaanita Amongi bubi nga ye omuntu so si abantu b'Ebukebya gy'ava nedda n'akabenja konna akamukolera. Y'ensonga lwaki ndabagambye nti ekigulalo kya leero kizibu muko. Era njagala kyongerako mbagambe gwe wenna awulira nga Abaganda bakuwunyira ziizi baakutama. Njagala kutegeeza oli waddembe okutunda akataka oba poloti oba ekintu kyonna oba tolina kyolina odde ewammwe teri agenda kukusangayo. Wano waffe mwatusangawo teri agenda tujjawo. Gwagamba nti Abaganda ababi bakuwunyira ziizi kiki ekikubeeza mu Baganda ababi? Oli waddembe okudde wammwe n'otuula teri agenda kukulumbayo. Ekirala naffe tukimanyi mutwagala y'ensonga lwaki teri Muganda alina ttaka mu Mambuka, teri Muganda alina ttaka mu bukiikakkono mu bukiikaddyo n'Amaserengeta. Abaganda bonna engalabi baziwummuliza waabwe mu Kampala. Mwe mujja muzunga nga mutunoonya okujja ffe mu Buganda. Era ffe abantu abatulinaako obuzibu tetulina buzibu nabo, naye abantu abatuleetako obuzibu ntuleka enkwezenge tetujja kukkiriziganya nabo. Gw'owulira nti Obuganda obukyayi toyagala Baganda, kwatamu ebintu byo odde ewammwe teri agenda kukutanya kuba teri Muganda agenda kuva mu Buganda ajje mu North, teri Muganda agenda kujja ajje mu East, teri Muganda agenda kujja mu South oba mu West. Omuganda asigala mu Buganda y'ensonga lwaki mu Baganda. Naabo abaagala Obuganda n'obubeeramu emirembe babubeeramu. So tukoya akamanyira Kasumagiza eyalira okumanyira Abaganda n'okumanyira Obuganda. Tetwetaaga apology kubanga tegenda kujjawo kirowoozo kyayina munda. Already alina obukyayi ku Baganda. Ekyo mukitegedde. Ng'oyagala okumanya enkwezenge nti nnyingi. Wulira omusajja ono gwe bayita Honorable Mpindi. Omwami ono ebbanga liweze abeera ku CBS okwo n'ayogera ebigambo bingi nnyo ng'alumba Kyagulanyi. Njagala otegere nti mulimu Abaganda ono siroza nti Muganda. Ekisookera ddala mbadde saagala nnyo kukozesa bigambo biro eri omusajja ono n'ebbanga limulabidde ng'ayogera ebitakwatagana. Kamuyiseemu eggaali mu Kigulalugi ajja kitegeera. Mukulu Honorable Mpindi nga nkyali mu Kigulalugi wagambye nti wakutte essimu oba olukomo n'okubira Nnaalongo Sadoli n'alita Amongi omubuuza ku bigambo byayogedde n'akugamba akatambi bakakozeseza bya bufuzi bakateekamu AI tannabyogera. Mukulu Mpindi njala kubuuza oli member parliament akiikirira abaliko obulemu. Gwe nga gwe bw'obadde mu parliament wawulidde ki nga tonnakuira speaker Anita Amongi simu mubuuza wabadde mu parliament kiki wawulidde? Ekyokubiri tukooya Abaganda abeewunzika ng'ebiwuugu oba ebinyira nga muwolereza abantu abaswaza Obuganda. Gwagamba nti oli member parliament nga parliament obadde gwe wawulidde ki nga tonnakubira speaker Anita Amongi mwogerera? Omwami ono y'ono. Ekyomukisa omulungi n'agikwata ne mugamba mukama wange biki bino nga tukoze bubi nnyo. N'aziramu mu bigambo bye n'aŋŋamba nti Haji Peter Haji omanyi njagala enkola gye nkolaganamu n'abantu wano, omanyi enjagala gye njagalamu nammwe Abaganda, omanyi enjagala gye njagalamu amawanga ag'enjawulo n'amadiini ag'enjawulo. Statement eyo nga w'ogiwulira si bweri. Wabula waliwo akantu akawongerwako kesaabadde nti nkoogera ng'agamba nti nze nagamba nti ensonga eno abantu bagitaddemu tribalism. Ensonga eno efuuse tribal nnyo. Kati nga ngamba government chief nti kakasa nti Abaganda abo ensonga eno tebagifuula tribal nti ya Buganda yokka. Naye engeri gye bakifuulamu ne bakakomya wali ne bateekako ekirala. N'abuuza nti lwaki kakoma wakati? Ate ne wayitawo akaddakiika ebigambo ebirala ebyasembyayo ebitakwatagana ne bino ne bijja. Oba muntegeera bulungi? Lwaki Honorable Mpindi ne Medi Nsereka akukyaza ku CBS okuvuma muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi n'okwogera ebitakwatagana muwagira Museveni.
sirabangayo mmotoka etalina mipiira nga yafa ebeekola bulungi beetegeera Honorable Mpindi ekyakumenya amagulu ofuuka mulema kyatwala n'obwongo ku bbanga limaze nga nkola buli mu studio ya CBS ekyatwala amagulu kyatwala n'obwongo tolina gogenda kumatiza oli mu Buganda mwoleekaanira ng'Obuganda babujolonga ne mujja ne muwuliriza Museveni tukooye enkweze kuba tutegedde Museveni mulabe waffe teri mmotoka etalina mipiira nga gyafa n'etambula naawe kennyini bw'obanga tolina magulu kitegeeza n'omuntu waggulu tegakola omutwe tegukolerako ddala tolina windows era toddangamu wadde okwogera ekigambo kyonna sigala gy'oli tukooye enkwezenge kyekibadde ekigulalo gikyaleero nkifundikidde katugende ku fidi yatuleese ngenda kubeera mukambwe mukko munansonyiwa abatayagala bukambwe ngenda kubeera mukambwe mukko katandikire wano mbalamusizaako baganda bannange mwenna kansubire nti muli bulungi njala tutwala omukisa guno oba njala tutwala omukisa guno okubategeeza nti akamanyiiro ak'Abanyarwanda kasusse Buganda wattu nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka n'omuloopera nti ebikolobero byebakoze Abaganda n'Obuganda biyitiridde jojjuzi wano wasanya Kawuli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja afutubadde Mmengo gy'obeera nti ali ku malalo g'abantu abaafa batategeera bwe yabadde asindise abakungu be bamafiya bali Mmengo ogenda otuuza Kaggo ow'essaza ly'Ekyaddondo omujja ku muyafesi ye ebikolo bye bakoleddeyo n'ensobi sizitenda nganza Omuganda kuba kulinnyirira nakumalawo kitiibwa kya Buganda kyonna okiteeka wansi mu nsi ze tulimu zino ebbendeweera y'eggwanga ne langi zaayo ziweebwa ekitiibwa naye mu Buganda buli kimu batandise okkirinnyirira nga bwe ngenda obbalaga abakungu bano badidde bendeweera ya Buganda yennyini eri mu langi enjeru n'eya bbululu ne bagikolamu ekituuti okwalinnye ow'essaza omujja ekimenya obulombolombo n'ennono za Buganda okulinnya ku bendeweera ya Buganda ekyo mukira bulungi nnyo kino okulinnya Obuganda n'otandika obbujolonga n'oddira kkala za Uganda Buganda za bendeweera ne muzitona omusajja omukulu eyeeyita owessaza omupya zizio bendera ya Buganda era ono tunywa omukisi waali baabo balaba baliwo baabo ne baddira kkala za Buganda ne bazundamu ekiyitirirwa omwami najja n'alinnyako owessaza omulamba nga teri wadde muntu ali abbaga nti kkala ze mulinnyeeko mbi temusobola kulinnya ku kitiibwa kya Buganda beebo nno abasajja bali Mmengo bino byonna tebasobodde bibagamba era teweeyedde yakyogeddeko nti oddira otya kkala za Buganda n'ozisiba ku kituuti n'ojja n'ozirinyisaako omusajja nti musajja wa Kabaka era yaakulira essaza gwe mwatuuzizzaako kiikyo ezo kkala eno njeru eno ya bbulu ng'era bw'oziraba ku bendeweera ya Buganda obalaba ababaddewo wale bulungi nnyo alright awo tuvuddewo bulungi kati kantandikire wano akatambi katandise mu butongole Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nsaba okukuluma kutu okutegeeza ensonga zino wammanga wetwogerera essaawa zino Buganda busaanyeewo ng'ettaka lya Buganda lyonna litundiddwa ndi musanyufu mukko nti nnaku gye zivuddeyo katono wagenda n'olambula ku ttaka lyo eryekaazi naye abasajja baakutwala okulambula ettaka eryo bonna bakozi b'amayiga era bataasobola kukulaga kituufu wadde gwe ekituufu wali okimanyi mwenna bataasobola kulaba Ssaabasajja Kabaka agenze ekaazi bw'ati bwe yali Desemba waliko
akozesebwa Profesa Kateregga batwale awo saagala tulwewo nnyo kuba mwadde mumulabye. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nkutegeeze nti bwagenze okulambula ettaka eryo ery'ekaazi, ettaka eryo erisinga obungi lyakubibwa ebbeeyi wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengeja n'abasajja abakola mu Buganda Land Board. Ekisinga okunkwasa ennaku eruma bali mu lubuto nga tebategera kiri ku nsi nga tebannagijjako nti bakukweka ebintu bingi nnyo. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera okutegeeza nti ettundutundu ku ttaka eryo lyewalabye eryadde liriko amakolero agadde gazimbiddwako wattu ettaka eryo Mayiga yaliguza muto wa Museveni gwe bayita Sodo Kaguta ku buwumbi bw'ensimbi era kyekyo ekitundu kyewalabyeko amakolero. Ettaka lino libaddeko enkaana lyatuuka n'okuleeta akakiiko akanoonyereza ku by'obugagga ebyensibo by'eggwanga aka Parliament akakulirwa omukulu akasindikibwa ne kasindikibwako omukulu Bega Sseggona agende alabe ki ekiri ku ttaka eryo. Sseggona bwe yagenda okubeera ku ttaka eryo yazuula emivuyo mingi nnyo wabula yaweebwa ensimbi ekyojja mu miro n'atasobola kuwa Parliament report oluvannyuma lw'okusanga nti ettaka lino lirimu Mayiga lirimu ne muganda wa Museveni Soddo Kaguta era ensimbi zayisingana mikono lipoota Sseggona akali amaggwa teyagiwaayo. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti ettaka eryo lyonna Mayiga alitunze alimazeewo n'abantu abalala beefudde batakigwanyizi okutunda ettaka lya Buganda. So ly'ettaka liwabaddeko nti ettaka lino baalitunda era Mayiga alitunda ng'aliguza Soddo Kaguta muganda wa Museveni obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi. Lwakuba nti ekiro bategedde nti ogenzeeyo batandise okutuula obufofofo era okusinziira ku soose zange ziŋŋamba nti wasanyakawo Charles Peter Mayiga ne banne batunda ettaka eryo balimu panic okwagala okuzzaayo ssente oziddiza Sodo ate yateekako dda investment n'abalabe baaguza ekintu ekitajja kusoboka mu budde buno nga bwe buli. Kale njagadde okutegeeza nti gye wagenza okulambula abamu ku baagula ettaka eryo Mayiga bye yaguza kuliko Sodo Kaguta mutabani wa muganda wa Museveni y'omu ku baagula ettaka eryo ery'eggaluga. Awo tuvuddewo tugenda gikwata mpola tugenda gikwata ki mpola era njagala mbeere bagumiikiriza vidiyo tugenda gikwata mpola era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okukuwa kye tuyita ebiriwo essaawa zino ku ttaka ly'essaza ku ttaka ly'essaza ku ttaka ly'essaza ly'Ekiro essaawa zino nga nalyo Mayiga yaliguza abasajja Abanyarwanda essaawa zino nga bwe liri ngenda kulaga engeri gye balitemeetemeemu okutuuka lyonna liggweewo oyo kootegeera ensi nga bwetambula omusajja bw'atunze Buganda. Eryo essaza ly'Ekira essaawa zino bwe liri ettaka lyonna balitunze liweddewo. Wola ebisaakaate byonna lyali ttaka lya ssaza lyonna litundiddwa. Ezo petrol station nazibalagadda kuliko n'abazimbyeko maguloofa kuliko abakoze buli kimu kyonna omusajja amataka agatunze akola ki agamalawo. Eryo essaza ly'Ekira lyonna nga bwe liri ettaka lyonna lyatundibwa abazimbi bazimbye abakyayola empenda olyoka otegeere nti ebintu mu Buganda nga bitambula si byangu akasajja ettaka lyonna kalitunze kalimazeewo. Ebyo byonna ebizimbe mulaba ebikomera byonna ttaka ly'eggombolola y'Ekira. Lyonna baalitemamu poloti.
lyonna wonna womulaba wali kati wali ebizimbibwa n'ebikolebwa essaazi lyonna ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda ery'eggombolola ly'Ekira lyonna Mayiga alitunze alimazeewo ng'akozesa Buganda Land Board n'abasajja Abanyarwanda baguze ettaka lyonna alitunze lyonna amasaza gonna agali kumpi ne Kampala agatunze gonna. Alright. Ekyo ndowooza mukitegedde naawe tuvuddewo kati njala tugende ku nsonga endala. Njala tugende ku nsonga endala. Mwenna Bannayuganda n'Abaganda nsaba baloopera muwulire ensonga zino era nnume kutuka Ssaabasajja Kabaka muloopera ensonga zino. Ssaabasajja Kabaka ebintu byonna bye walabye mu ssetteeserezo w'eggwanga byonna byabadde biteeketeekera nga bizannye. Bannayuganda mwenna njala muwulirize wantu wano bulungi nnyo. Kunaku olwokutaano Parliament bereeteesa ku mwanyi Muwanga Kivumbi ne banne bonna nga bwe bali omuzannyo guno baali bagumanyi era Muwanga Kivumbi yasooka kwevumba kafubo n'Anita Amongi nga bate bagenda okuzannya omuzannyo guno. Oluvannyuma Muwanga Kivumbi yafuna essimu okuva wa Yoseri Lutabayisiro mutabani wa Kareekezi okumala eddakiika 4 nga boogera ku ssimu nga babawa instructions kyo bagenda okuzanya mu comedy ono. Era buli kimu kye mwalaba yali comedy muteeketeeke ng'ogyeko Oweekitiibwa George Ssenyonyi atamanya bigenda mu maaso saako n'abamu abali ku ludda oluvuganya abatono nnyo abali mu Nuupu n'abasigadde bona bali mu comedy. Y'ensonga lwaki nti omukyalo ono Nnaalongo Sadolin Anita Amongi yawa buli muntu yenna ali ku ludda lwa Mayiga, ku ludda lwa Finito Mpooga omukisa okwogera for the first time. Era ne bajja oluzungu ne bajja briefcase gonna gwali muzannyo ogwali mubale. Byonna bimwale press conference Muwanga Kivumbi ng'akola gadde makwekansano olwo ne baali bamaze okukkiriza Museveni ensimbi ze bagenda okufuna okuyisa etteeka eryo ono enadde Katemba. Wabula empewo za Buganda nga bwe zitasirika bwe zitandise okwenunula zitandise okuswaza abantu. Speaker Anita Amongi emmando yamulinnye ku mutwe n'ayogera ebigambo badde nawo mu meeting already nga bakimanyi nti Abaganda tebabaagala. Era nga bagambye nti Speaker Anita Amongi empewo za Buganda zamwongezza ebyama. So byonna bye mwalabye yabadde Katemba musasulire tekuli kyadde kitegeeza kye badde balina okutegeeza badde bakola muzannyo gwa Museveni olw'ensonga nti badde basasuddwa okukola ebintu ebyo byonna nga balina okubikola. So tebayi muntu nnakulima tekyali mu Parliament kyabadde kyamakulu nedda byonna byabadde byakiyaaye. Kati nno wano wali okulya n'okkomba essowaani. Okumanya waddewo okulya n'okkomba essowaani mu katemba ono. Bw'otunuulira nti musajja Bukulu Finito teyabaddewo yamusomedde speech yabadde Dr. Bedi Bwaneka era ng'amaliriza agandi ekitongole ekyo bakijjewo. Mayiga wasanya Kaloli Saalonga Mulengejja bwe yazze okukola statement yagikoze ku mutimbagano gwe ogwa Facebook n'ogwa Twitter. Naye wiiki yonna abadde yafuna information tebagenda kuteesa n'okujja ekitongole kya UCDA. Wabula njagala omuntu yenna omukulu ali wano ombuulirewo Mayiga
statement chigi yawandika eri official eyagenda mu parliament oba bamuyitako nga ex official oba omuntu citizen concerned nga Katikkiro wa Buganda okwogera ku mmwanyi statement eri ludda wateriiwo lwaki teyajuwa Buganda Caucus egisome nga baga nti eno ye stand ya Buganda ku kitongole ky'emmwanyi oba ku mmwanyi lwaki Buganda Caucus tebajuwa statement ya Mayiga lwaki yakoze statement nga ye eyawukanira ddako z'abanne era statement yo bwe yagikoze teyanyeze ku kintu kyonna ko bonna abajolonga Kabaka ne Anita Amongi okuvuma Obuganda talina statement inaji yakoze yo nsonga lwaki yasiise bwe yatadde statement y'emmwanyi n'akavalinga ebintu byonna Anita Amongi byayogedde kubanga kyaliwe ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo so bano bonna abantu omuzanyo bagulimu bababuzabuza mugenda tegera information mugenda tegera information lwe mugenda kutya bano bonna omuzanyo bagulimu era ensonga lwaki bakoze ki Mayiga yawandiise statement ku Twitter ne ku Facebook njagala ombuulireyo official statement ya presenting mu parliament ngayita mu Buganda Caucus obanga bamuyisenga official oba citizen concerned akikiri Abaganda ajja presenting eside ya Buganda ku kitongole ky'emmwanyi tewali kibamu tewali kijiwe yalekera wonna era yasirika busirisi yakoze bukozi ka statement ne kakavalinga ebintu byonna byadde bino mubuuzibwa one statement ya Anita Amongi yakoze teri mmengo yajogeddeko Kabiri Mayiga teyajogeddeko kitegeeza nti kivunwa nti bana abantu bamanyi omulimu gwe bakola nga bakolera mu 7 tugenze maaso awo tuvuddewo tujja kuddawo oluvannyuma nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omuwaabire era omulopera mutegeeza nti mu memorandum of understanding Mayiga gye yakola ne mu 7 mwalimu okutta akayanja ka Kabaka n'okutta ebintu byonna biri mu Buganda Abaganda njagala mutunule video eno mugenda kaaba Abaganda njagala mutunule video eno mugenda kaaba akayanja ka Kabaka ebitundu 35 kafu njagala oyiteyo gwe kennyini okwata ekifaananyi bata ogenda oyitewo okwata recording video tunula akayanja ka Mwanga kafaana ojja kaaba kako Mr. Lumbuye ogamba otya eno ennyanja ya Kabaka ogiraba yonna yeezibye ogiraba Katikkiro yatugamba agenda gikola bagidaabirize bulungi naye ino bali namukuteekamu mayuuni balimiramu mayuuni ndowooza ogiraba Katikkiro Mayiga yatugamba okukola ennyanja ya Kabaka ali ku kinga eziba eggwawo yatugamba okukola ennyanja eno ayagala nnyo Obwakabaka osinga ababanja Kabaka ali ku ki ogiraba ogirengera nanti kamera yange si nnungi nga omanyi kosa simu ya Tekino munnange naye ndowooza essimu ogiraba ennyanja ogiraba ennyanja ogiraba erimu ttaka naawe ogiraba wano wonna waliwo amazzi ogalaba yazigenda mudde ettaka ennyanja era egenda eggwawo mpola Katikkiro ali ku ki eyagamba nti ayagala nnyo Obwakabaka ogiraba Right. Mumaze ogirabako ekimala. Kati njala tutandike muwulire video bulungi nnyo. Yosseriti Bahabulwa tatandise leero okwagala okusaanya Obuganda n'Abaganda. Yajja mission agimanyi. Buli omu kwata olupapula recordinga buli kyenjogera ogenda kissa woino kisanga oba woino kissa ojja kutya mu butongole akatambi katandise. Yosseriti Bahabulwa Museveni
tayagalangako Buganda, tayagalangako Baganda. Naye bajjajjaffe bakola ensobi. Ensobi eno bagikola batya? Ffe abazzukulu ne bakitaffe gye basasulira abayamba Museveni. Tebamanya bigendero bya Museveni ebyali bikusike kyekisooka nkiddamu. Ensobi bajjajjaffe gye bakola tebamanya bigendero bya Museveni eri Buganda n'Abaganda. Ffe abazzukulu n'abaana betuli mu kusikira essaawa zino kubanga tebamanya yasooka. Okubonaabona kwa Buganda ng'oggyeko kuli okwabufuzi b'amatwale nga baakajja wabula kuno nga tuyingidde ebyobufuzi nga batuleetedde ebyobufuzi we watandikira okubonaabona kwa Baganda n'okubasaanyaawo nga temumanye. Byonna byatandika wakati w'ebyobufuzi ebyali byakafandalinga edya ly'obukadde. Okubagana obwajjawo wakati wa muzzukulu wa Buganda ne Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Muteesa bwe bali bamaze omuwayiriza okudda mu byobufuzi abasajja era nga bw'ola bali emmengo abaamuteeka mu lutalo okutandika okuwanyisiganya ebigambo ne muzzukulu wa Buganda Ben Kiwanuka. Wano wava akabasa nga bafominzeewo KY ne DP ne baleka muzzukulu wa Buganda Ben Kiwanuka obutamuwa mwaganya kusinkana mukama we kwogera bigambo byandibadde ayogera ensi etegeere sayidi ye. Era tebawaawo mwaganya gwonna okuba nti jjajjaffe mu byobufuzi Ben Kiwanuka yafuna omwaganya gwonna okwogera ne Ssekabaka Frederick Muteesa. Era bali abasajja mu kifo ky'okuteekawo entabagala bo baateekawo muwaatwa okwawula Obuganda n'okwawula Ben Kiwanuka okutuuka okuba nti musajja mukulu Ben Kiwanuka baamutta. Wano we wava obuzibu. Bwe bamala okutta Ben Kiwanuka, Museveni n'Obote nga bakulyetinza olutalo, ye Museveni yamanyirawo nti ye Museveni n'Obote bamanyirawo nti missoni yaabwe ey'okusaanyawo Obuganda etandise. Njagala osiga ekifaananyi ekiriwo olwaleero abalwanyisa muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi abali emmengo nga bali mu Buganda bagezaako nnyo okumusiiga ettoomi n'okwagala mufaananyi ekifaananyi kyalwa ne Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda. Byemu byennyini bino bizembi bagamba naye ku luno tekukingirira kusoboka tugenda balwanyisa paka kuwulira bubi. Tukooye okusaanyawo Buganda nga bannabyabufuzi muli emmengo mwefula basajja ba Kabaka ekyo tekigenda kusoboka. Tugenze ku nsonga ey'okubiri. Abantu ababiri bano okuli Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa abaamuli ku lusegere baamuwubisa ne bagaana okumutegeeza ebizibu ebyali byolekedde Obuganda. Ekyavaamu kino okulwanagana wakati wa muzzukulu wa Buganda n'obujjajjaabwe ne kiwa Obote ne Museveni omwaganya okusaanyawo Obuganda ne Buganda nga bwe kiri olwaleero. Tugenze mu maaso. Ng'ebaga nti olutalo olwawa Museveni n'Obote obuyinza n'amaanyi okuba nti batandikira mu missoni zaabwe ez'okusaanyawo Buganda ne Uganda. Mu ntandikwa Obote yali afuuyirira kanwe basikirize Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa ajje mu byobufuzi kye yakola. Era kigambibwa nti olunaku Ssekabaka Muteesa lwe yakwata Bibuliya n'alayira ng'omukulembeze wa Uganda awo Buganda bwakoma okukola bannakigwanyizi bannabyabufuzi ne batwala omukisa ogwo nti Obuganda bagenda busaanyaawo. Obote nga bwe yali mu kiseera ekyo nga yeeteeseteese yamanya nti Obuganda abumaliriza okusinziira ku kiki ekyaliwo n'okutuusa ekiriwo olwaliro atagwe mazima. Sserwajja Okwota essaawa zino ayagala okusinga bannannyinimu entanna Mayoseeri ali mu buyinzi essaawa zino. Yali ng'akola mu kitongole ekikesi ekya State Research Bureau. Era Museveni yasoma obukodyo bwonna obwa omugenzi Obote obukodyo n'enteekateeka zonna Obote zalina ez'okusaanyawo Obuganda. Olw'okuba nti Yoseeri yali mu bitongole ebyo ng'ate Obote amuleese, Museveni yakozesa okusoma biki ebyetaagisa okusaanyawo Abaganda ng'era wasekete ne gavumenti y'Obote nayo gisuula. Wattu n'Obote yasuulibwa
Obuganda ng'alesa bukyankalanyiza awo Yoseri waafunira olwenda okuba nti atuukiriza mission ze nga yeyambisa ebiwandiiko Obote bye yali alina. Akabasa katandika mu 1980 Yoseri bwe bamukuba akalu n'enkoona n'enywa ng'akalu kano omugenzi Dr. Paul Ssemwogerere ye yali akawangudde. Mu 1980 Obote yabba akalu ka Paul Ssemwogerere oba obuwanguzi wa Dr. Paul Ssemwogerere. Era Yoseri n'agenda mu nsiko okutandikawo olutalo mu Luweero. Naye Yoseri yamanya nti banne beyeesibamu abanyankole bali tebamwagala. Yayina kola kintu kimu kunoonya bantu ki abamwagala era tebamusapootinga. Museveni kennyini yajja mu Buganda we yasobola okusanga abantu abasobola omuyamba. Mu biseera ebyo mu Buganda mwalimu ebibinja by'abayeekera bingi nnyo ebyali biyeekirira mu Buganda abasibisinga obungi byali by'Abaganda. Mu bimu ku biwayi bino ebyali by'Abaganda Museveni yayagala obyeyungako naye ebamulemesa olw'ensonga nti abamu baali bamumanyi. Ku bantu abaali bamumanyi obulungi mwe mwali omugenzi Dr. Rutankome Kayiira eyamanya Museveni okuva e Tanzania ng'abala bonna tebannamutegeera. Dr. Andrew Rutankome Kayiira yategeeza banne Abaganda nti tebateekeddwa kwegatta ku Museveni wabula bajje beegatte bo ng'Abaganda bataase Obuganda bataasira eggwanga Uganda. Mu bantu Dr. Kayiira lwe yayita okuba nti bagenda okuba nga batuula boogere ku nsonga zino ng'Abaganda ne Bannayuganda mwe mwali abantu bano wammanga. Wuliriza bulungi nnyo. Dr. Andrew Rutankome Kayiira yayita olukuŋŋaana oba meeting ey'ekyama eyalimu abantu bano kudisikasinga ku butya bwe bagenda okweggyako obufuzi obwaliwo. Muno kennyini yagituulamu nga yali agikulidde. Kwaliko omugenzi Dr. Sulaiman Kigundu, kwaliko omugenzi Kamyankwanga, kwaliko Kiddu Makubuya ndowooza naye kati omugenzi simanyi bulungi, kwaliko Alhaji Nadduli ne omugenzi kati Saamu Njuba n'abalala nkiddako n'abalala bano bali mu meeting ng'Abaganda abaaliwo n'abalala besobodde kumenya amannya gano. Dr. Rutankome Kayiira yabagamba nti Obote abbye obululu bwa muganda munnaffe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Yoseri gwe musugumbiza naye Museveni si munnaffe yakajja era tetumanyi bigendererwa bye. Bano bw'amala bategeeza ebintu bino n'abagamba mujje tugatte amaanyi tusobole okulwana temugenda wa Museveni. Ompulira bulungi nnyo. Bamala okutegeera ebigabo bya Kayiira kuba Kayiira baga nti mission ya Museveni temugimanyi naye nze ngimanyi mujje tugatte amanya tusobole okulwana okutaasa eggwanga Uganda n'okutaasa Buganda. Dr. Kayiira yategeeza Baganda banne nti mbeegayiridde mu nsonga zino temuyingizaamu omulangira eyali alidde Namulondo kati nga Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Nkiddamu Dr. Andrew Rutankome Kayiira yategeeza banne Baganda banne nti mu nsonga zetugendamu ez'obuyeekera zino temugeza ne muyingizaamu omulangira oba Ssaabataka eyali alidde Namulondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri kati Kabaka. Mu mission eno gye tulimu tugikolenga ffe bwe tunaba tumaze ogikola then tulyoke tuzzewo wa Kabaka na buli kimu ng'abaana ba Buganda. Abasajja bakulu bano baava mu meeting ku bonna tekuli yatwala bigambo bya Dr. Andrew Rutankome Kayiira ng'ebigambo eby'omugaso. Wamala ofubutuka mu meeting eyo ekiro Alhaji Nadduli oyo ali Luweero ne gurupu ye bagenda buterevu nga basinkana Yoseti baabulu ekiro nga bamutegeeza nti munnange tubadde Kayiira atugambye bigambo bino ABCD naye tukoze tutya. Yoseri nge yalina enteekateeka ze enkambwe yabagamba nti oyo Dr. Kayiira mumuleke talina makulu mujje twegatte tusobole okuba nga tujjako gavumenti
nze njabba buli kimu kimwagala era n'obwakabaka bwe njabuzza buli kimu naye ebintu bino byonna bwe bamala okwogera ewa Museveni yaboogereza mu lulimi oluwoomerera bano wattu bakomekereza bayambye Museveni naye ekizibu ekiriwo Museveni yabagamba nti ebigambo Dr. Andrew Tankome Kayiira byayogedde bisosola mu mawanga ate nga ye Museveni si musosoze mu mawanga olwo atandise obbafumba bano we bakyukira obwongo bamaze okuva mu miiti ya muganda munnaabwe bagenze wa Museveni bamunyumiriza Museveni baga nti oyo Lutankome Kayiira akyuse ebigambo by'okusosola mu mawanga nze saze kusosola mawanga njala ggwanga nga liri wamu mu kuddamu okwo Museveni yagamba gurupu eno Kayiira mumuleke ng'ali yekka twegatte tulwane kyonna kye mwagala mujja kifuna era n'Obuganda bujja kuddawo buli kimu mujja kitegeera nga bwe kiri nga tumaze okuwangula Museveni era yongera n'abagamba nti nze kyennwana kiri ekintu kimu kwe kufuna obuyinza n'okutereeza emirembe mu ggwanga Uganda bwe bamala okukkiriziganya ne Museveni bagenda mu maaso n'okuba nti banoonya ensimbi n'okunoonya Abaganda abeeyunga ku Museveni okugenda okulwana mu ekyo we nabanyumirizaho katono emyezi ng'esatu emabega ne mbagamba nti yensonga lwaki nti bano abasajja baagaana okuyamba Dr. Tankome Kayiira ne bayamba Museveni era ne batuukira ne Ssaabasajja Kabaka gye yali najja n'ayingira mu lutalo butereevu ng'amaze okulemesa munnaabwe Kabaka waayingira mu lutalo nga mutegedde bulungi nnyo ngeri gye tugenda ogendako speed oluvannyuma ennyo ng'olutalo balugenzeemu luwedde bamaze otuwangula waayita akaseera mpawe kaaga Yoseri gwe baayamba n'abeekyusiriza n'atandika kukinya omu ku omu mu byenfuna n'okubatta era bwe baakikola Museveni n'atandika obbakola ekyajabu n'okutuusa olwaleero kyakyabakola omu ku bo nga tannagenda ennyindo gye zirembekera mukoka omugenzi Dr. Sulaiman Kigundu yagamba nejjusa olunaku lw'essaatwala bigambo bya Dr. Andrew Tankome Kayiira nendekawo muganda munnange nengenda n'Omunyarwanda Museveni ammaliriza nze ng'omuntu famire yange n'Obuganda bwonna abumaliriza nejjusa olw'ekikola kye nakola okuleka omuganda munnange musajja nzise era nga ndi mwavu wano mutegeddewo bulungi nnyo abala bonna kumanya ag'emmenyo wano wammanga okuli Dr. Kayiira ono mufu Museveni yamutta Sulaiman Kigundu ono mufu Museveni yamutta Kamyankwanga bamutta Dr. Kiddu Makubuya oba yakafali sente simenere Museveni era yamutta Haji Nadduli amuttidde abaana yamufuula kintu kiri awo Saamu Njuba yakomekereza atutene mukazi we ng'akoze ne byagala okukola munamwavuwaza n'afa n'abala mpola mpola nzo mutegedde wa bulungi nnyo kati ku video gye nabakoledde ku lunaku olwokutaano bategeeza ne ku lwokusatu nti Museveni ayina ekizibu kyekiriwa bajja ne mission ng'Abaganda tebagimanyi ey'obukyayi ey'okutwala ebintu byabwe kati wano wali okulya n'okukomba essowaani nga bwe nabategeeza nti Museveni ettaka bajja balyagala lyonna era nabamenyedde abantu bonna balina ettaka mu Buganda era kyentegeddeko olwaleero nti ezimu ku square miles z'omugenzi Frederick Gisa Lwejema eziri e Mubende ziri miles oba 7 zitundibwa obuwumbi 17 n'ente zaako nga tebaagala kukola loosi oluvannyuma lwe najja ebyamaani mbikuba ku mmeeza nkiddamu olunaku lwajjo famire y'omugenzi Gisa Lwejema ng'erina miles ndowooza nga 7 bazitunda obuwumbi 17 n'ente zaako bakendeeze loosi oluvannyuma lwe ndabambudde information n'efuluma buli muntu n'akwata ku mutwe kubanga basinga obungi ne information bate mugirina nga ne public tegirina nkiddamu family y'omugenzi Gisa Frederick Lwejema bali mu kutunda eri mu kuttaka eddene lye baatwala
nga balitunda 17,000 n'ebisolo byako bakendeze ku losses n'amataka amalage balina n'abala bagenda gatunda kubanga ensi yategedde kiki kye balina. Bwe bategeezezza nti bamala okuwamba mu biseera ebyo kakensa Dr. Sulaiman Kigundu yali ku board ekwasaganya Bank of Uganda munne era omugenzi Sebana Kizito na Museveni yamutta bano bakokusa ekyapa kya mayira akenda ne bakifulumya eggwanga yogayoga nga kituuse Bungereza gye kiri. Museveni n'ayagala atandike okunoonya ebintu byonna gye byalaga bakamutema nti ebyapa bino Sulaiman Kigundu bande babifulumya dda. Museveni n'abooka enswa. Museveni akola ki? N'abooka enswa. Bonna nga amaze okukola ki? Bonna amaze obbatta. Museveni wamala obbatta ng'ategedde yalina okukola ekintu kiri ludda wa okunoonya ebintu bino wammanga byonna okubifuna. Wuliriza bulungi nnyo. Museveni bamala okutwala ekyapa kya mayiro akenda yamanya yamwalula esiridde nabasomera abaatwala ettaka lyonna simanya amanya nsobola okugaddamu nenga tracking nga wano mumpe mwedda seconds 2 malo basomera amanya njagala amanya gano gabere perfect buli omu ng'agamanya. Alright, amanya gano kuliko Paulo Kagame alina miles and miles of lands mu Uganda, kuliko Museveni, kuliko Besigye, Sam Kuteesa, Amama Mababazi, Salimu Sale, Fred Rejema, Kairo Tafire, Janet Museveni n'abalala bonna balina ettaka lya Buganda balitwala. Kati wale wali okulya n'okukomba essowaani mwena mbadde temumanyi. Museveni bw'amala okutegera nti ekyapa kya mayiro akenda bakitutte ng'ate tayagala Baganda babeerewo nga bajja kubba n'okuzikiriza kiki yakola. Wulira, bwe bamala okukyusa ssente bulijjo obuuza ssente Museveni ze yasala nga bazikyusiza yaziteeka wa? Bulijjo temumanyi. Bwe bamala okukyusa ssente Museveni yakwata ssente zonna ze yabba n'aziteeka mu kittavu kye ng'omuntu nga bali ready okukola kye bagenda okukola kye mugenda okwewuunya. Museveni yatandika okusaasaanya ng'agaba minisito ku minisito n'aziteeka bulungi nnyo ng'ekiguumaza ng'enteekuma mu kyoto. Wabula bw'amala okukola ekintu ekyo okubalaga nti ataddewo ministries eziri mu democratic way oba mu leadership structures tekyamumalira ng'eyalina mission y'okubba kiki yakola. Njagala ali kuno otandikire mu 1986 ovuga akatambi okazza emabega okutandikira mu 1962 Uganda bwe yafuna ebwetwaze ombuulireyo mu gavumenti yonna kweze zaaliko waliwo gavumenti eyali etaddewo ekigambo kye bayita authority yonna ekitongole ekyo nanga bakiyita authority. Muwandiika abakulu abali kuno kati wano tulaga video wali video wane wakulu kuno kuliko abantu abalina emyaka 7-8 njala wandike comment yes okuva mu 1986 okudda emabega mu 1962 waliwo ekitongole ekyo nakye bayita authority oba Kampala Capital Authority, Uganda Revenue Authority, Simanyi Coffee Development Authority byaliwo. Mukyala Margaret Nanyonga we bali nnyo balire ddala tewali kigambo kye bayita authority kubono mwesiga tewali authority njala tugende empola tewali kigambo kye bayita ki authority. Museveni bw'amala okuteekawo ministry zonna bulungi nnyo mu democracy we yamanya nti ekyapa kya Buganda Sulaiman Kigundu ne Ssebaana baakibba ng'ate ayagala kubba ttaka na byabugagga bya Uganda ne bya Buganda yalina okuliyetinga kye bayita authority bodies. Authority bodies zino zaali zijja obuyinza ku ministries ezimu n'akuliyetingawo no authorities ezino mukolera emirimu gye n'aziteeka under the government ng'era ziri mu budget ya Uganda okufuna ssente.
naye ng'authorities ezo zonna ebitundu 9 ku buli 100 yaziteekako Abanyarwanda bokka. We yafunangamu akafansonyi n'ateekawo Muganda naye nga namba 2 wansi deputy we Wakabano yamuwa n'ebiragiro. Kiki ekyaddusa mukyala ono wa Kampala Capital City Authority eyadduka n'agenda mu America ekyamuddusa mwali mukimanyi? Yategeera oluvannyuma authorities zonna ebitundu 9 ku buli 100 zonna bwe yazitondawo zaalimu basajja Banyarwanda nga ebazikulira. Bw'aba yafunanga akafansonyi n'ateekawo namba 2 ne wansi nga Munyarwanda nga yaawe ebiragiro olw'ekigendwa kye mutaamanya. Wulira, Museveni yakuyetinga authorities zino buli kintu zonna waazaagala mu Uganda n'okusingira ddala mu Buganda. Era omusajja ono n'atandika okuteekamu abantu be nga bafacilitating obufacility mu budget ya Uganda nga omulimu gwa authorities guno is to identify the properties, the remaining lands, biki byonna ebya Uganda n'ebya Buganda okubanga yafunyamu ensimbi n'okubba amataka era yateeka mu Banyarwanda bokka. Nga tetunnagenda wala nnyo kansoke nzikumenyere. Yateekawo Dare Development Authority eyo nga ye, n'ateekawo Uganda Communications eyo nayo ye, n'ateekawo Uganda Registration Bureau, n'ateekawo Uganda National Roads Authority. Ndokamba somereko authorities zokka. Yateekawo Uganda Development Authority eyemu, n'ateekawo Uganda National Road Authority ezo 2, n'ateekawo Kampala Capital City Authority. Jukira edda Kampala bagita Kampala Capital City oba KCC, Kampala Capital City ng'ekigambo authority kiriiko, n'agiteekamu authority eyanda nga ED yakulira Kampala ng'oggyeko n'agattako ne minister. N'ateekawo National Identification and Registration Authority, n'ateekawo National Information Technology Authority, n'ateekawo Uganda Financial Intelligence Authority, n'ateekawo Uganda Market Authority of Uganda, n'akuterawo Insurance Regulatory Authority, n'akuterawo Uganda Coffee Development Authority eyavuddeko akabasa. N'akuterawo Uganda Free Zone Authority, n'akuterawo Uganda Civil Aviation Authority, n'akuterawo Uganda Electricity Regulatory Authority okuva mu UEB eyaffe enkadde, n'akuterawo National Forestry Authority, n'akuterawo n'endala nnyingi. Wabula tugenda kufokasinga ku ezi zigenda kubeera 3 muziwandiike wansi. Tugenda kufokasinga ku authorities ezi 3. Esooka bagiyita Uganda Forest Authority, giwandiike wansi awo. Tugenda kufokasinga ku Uganda Forest Authority, mugiteeke waawo. Tugenda kufokasinga ne ku NEMA, tugenda kufokasinga ne ku Mwanyi. The authorities 3 ze tugenda kufokasingako. Wali ekinyusi kya video. Authorities zino Museveni zimuyambye okubbiramu ekisookera ddala okubbiramu obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi z'akozeseza mu offshore accounts ne business okwetoola ensi yonna. Kino mukirindirire nga mbaga. Authorities zonna zigenda kugibwawo emu ku emu buli emala okukola mission yaayo gye yagiteerawo ng'agijjawo. Do you copy that? Buli authority yonna emala okujjawo okukola mission yaayo gye yagiteerawo agenda gijjawo, kubanga aba amaliriza okukola buli kimu ekyateekesawo authority eyo
na buli kimu n'amala n'agijjawo nga tewaliwo trace yonna egenda kulaga nti kino kyaliwo ng'eyagijjeewo. So bino mulaba engumi mu parliament sime bajjawo simesi ekitongole ky'emmwanyi yajjewo nzije okugyawo obuvuyo bwonna obadde mu kitongole gy'adayisiza ssente ng'amaze okulonda ti emmwanyi ekoze eki emmwanyi ekitongole bakijjeewo n'ajjawo authority. Kati wuliriza wano wali okulya n'okukomba essowaani. Authorities zino yaziwa amaanyi okukontrolinga buli sekita yonna gy'aba yagadde nga ne minisita yennyini talina maanyi gasobola kwogera ku authority oba omukulu yenna akuli ekitongole ekitibwa authority aba n'amaanyi. Museveni bw'amala okukyusa ssente zaffe yakwata ssente zino n'azikozesa okugula ebyapa byonna ebya Maryland mu Buganda. Yakwata ssente zonna ezeyakyusa n'azigulamu ettaka lya Buganda erya Maryland lyonna eryali mu existence. Kati eryali lisigaddewo ku mayiro 9 ettaka lyonna eryali lisigadde ku mayiro 9 erya Buganda lyali mu ntobazi na mu bibira. Kwe kuteekawo NEMA n'ateekawo ne Uganda Forestry Authority. Uganda Forest Authority yajiwa task okunoonya ebuzizi wonna ewali ettaka ne bwe kiba kijiiko nga bwe kiti kya Buganda. Abasajja baakola research ne banyonya ettaka lya Buganda lyonna erigwa mu mayiro 9 ne basaawa buli kibira ne bakiteeka wansi. Bwe bamala ossaawa ekibira ye kennyini naawe ekitongole ekyo mandate kirangirire nti ettaka lyonna kati ebibadde likozesebwa mu bibira erisinga obungi mu Buganda ligenda gabwako liizi. Abalina omukisa okujja okugula ettaka eryo mu liizi bateke application. Museveni bw'alangirira ekintu kino baategeeza Abanyarwanda bonna ne bajja ne baapulaayinga ku bantu 1000 abaapulaayinga ku ttaka eryo. Abaganda kuliko Abaganda 2 abafuna omukisa era nga buli mu yafuna acres ndoza nga 5 ku 6. Ettaka lyonna baaliguza Abanyarwanda lyonna erya forest lya Buganda erigwa mu mayiro 9. Mumpulidde bulungi nga ne ssente ezo zennyini ze baali togula ettaka eryo ze ssente ezimu ku ezo ze baavungisa ezimu ku ezo ezikola mu State House nezaagabako. Kati waliwo ekizibu kye mutamanyi kiikino wano. Buli muntu yenna ajja ku kyalo ng'alina ssente empya n'ekadde erinnya alina Ganda n'agula amataka n'ebyalo. Oyo si y'oyo, oyo Museveni. Kyovula nti baleeta amagye na buli kimu. Oyo ani? Oyo Museveni. Kati bw'amala okukozesa Uganda, bw'amala okukozesa National Forest Authority okutwala almost 70% ettaka lya Maryland 9 n'asetinga NEMA. NEMA emaliriza ebitundu 3 ku buli 10 bisigadde eby'ettaka lya Buganda. Gwe mulimu gwa NEMA gweri mu kukola kati okusenda buli Muganda wonna waali ku ttaka eryo bo nga baleeta ba investor batwala ettaka completely. Balimala mwena temwategera kitindira ky'authority. Mu nkola eyo najja n'ateekawo entalo wakati wa bannannyini ttaka n'abattendants oba abatuuze ku ttaka. Entalo ne zijja nakati zikyagenda mu maaso. Ya creating entalo
yasindika bannabakooba yasindika abantu kubanga ye kyaba ayagala waliwo ebyapa ebyamulemu okufuna buli watuukanga waliwo ebyapa tebabira mu system naye nga bannyini babikusika ng'ateeka olutalo mu batendants abatuuza baseme ku ttaka eryo nga bateekamu olutalo bagoyinga against balandiroodi kino kiwaliriza landiroodi minisita n'abakooba n'abalomukulu muga nti oba ettaka liryo leeta ekyapa bambi jjajja taata babazzukulu basigalawo nga baleeta ekyapa munnange kiikino ffe ettaka lyaffe n'abakooba ng'atundaga kale tujja kudda enkyowa wiiki ejja tulabe ebintu bino n'abakooba ng'akuba ekyapa kino oba minisita yenna mayanja olufuna mu kyapa ng'agamba Museveni owaye ekina kino kitukifunye kati yenkola gye mutaamanya nti bano ng'ayagala okumanya ekyapa ekyamubula nga kiri ku mayiro akendo oba ku bannannyini ttaka balina amataka amangi addira ba scooters n'abateekamu opika ne balwanyisa landiroodi ne bayita olukuŋŋaana ku kyalo landiroodi yakweka ekyapa automatically agamba kasita munnanyi minisita ze kanzijeyo ekyapa olukijjeyo ku mmeeza bwoti tuba tukitonyereza ebbanga eddene gyegyo emivuyo ku mataka gonna landiroodi bw'owona okuttibwa ekyapa kibula for good kubanga mission weeri kati nema gye mulaba essaawa zino egwa abantu ku ttaka eri ku mission yakumaliza 30% eza mayiro akenda ak'ettaka ka Buganda bannyabo ne bassebo ekitongole kya Buganda Land Board nga kiyambibwako mayiga y'omu ku bwe tuyita ba scooters oba ba informants abawa Museveni data w'ebyapa byonna n'amataka agali tegamanyiddwa nti gyegali n'amukwasa Museveni kino bakyewakana ajje ku TV agali tebyogala bikyamu mayiga wawewakana jangu ogenda lumye byogala bikyamu yensonga lwaki mayiga yajja ne system ekyapa mu ngalo ye yali final nail in the coffin w'omusumaali mu coffin ogujjako Ssaabasajja Kabaka obuyinza ku ttaka lya Buganda lwaki Obuganda buyimiriddewo ku ttaka ne Ssaabasajja Kabaka engeri gyali Ssaabataka ya controlling ettaka lya Buganda abatuuze n'Abaganda bennyini kubasasulira obusuulu n'envujjo kati noddira omuntu yenna kabali Muganda n'omuwa ekyapa kya myaka 49 ku 99 kitegeeza Ssaabasajja Kabaka talina wagenda kujja busuulu na nvujjo era ettaka liba terikyali liri emyaka 49 aba akyayitibwa Ssaabataka oba akyayitibwa Kabaka omugenzi Muzaata w'ommula mirembe yakiyita kungulu temwakitegeera Muzaata yakiyita kungulu temwakitegeera kati tukibategeeza mukitegedde Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka ettaka lyonna erya Buganda ng'oggyeko eri abantu ba Ssekinowa balina ebyapa lyonna ettaka lya Buganda lirye era osobola okusasula obusuulu n'envujjo n'olimirako n'okola bizinensi buli kimu naye ono okukuba obusumaali obusembe mu coffin yateekawo ekyapa mu ngalo kitegeeza nti Omuganda oba Omunyoro oba Omutolo yenna ali mu Buganda nga badde ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka aba takyalina gy'agenda kugamba oyo oba takyalina kyagamba Ssaabasajja Kabaka talina kyamunyumiza mugula Ssaabataka kubanga obuyinza babumugyeko Ssaabasajja Kabaka takyalina nnyina ettaka babuwadde abantu ba Ssekinoomu oyo aba akyazzemu okuwa ekkanzu n'obusuulu n'envujjo era aba akyazzemu ogenda okiika emmengo ekyo temwakimanya kati ogwo gwali omusumaali naye nga mayiga asirise ebintu bino abikolera mu nkukutu kyovola mbalaga amataka gonna gye gabadde gayita gonna mayiga nga agatunze wabula ng'akuba ebiraka ng'atandika okukola puroguramu zibuzaabuzaaba ndoza mutegedde bulungi tukyagenda mu maaso
ndoza kati mufunye ekifaananyi ekituufu. Lwaki Museveni yakuleetinga authorities? Lwaki yateeka Mayiga Mengo? Maira akenda Museveni waddeko n'akabbye talina kyapa kiri oligino ekya Maira akenda. Kyova olaba yali ayagala bajjewo Ssaabasajja Kabaka bateekewo David Wassajja Apuuli bano bagende e Bungereza bateese ne Bungereza ebawe ekyapa ekyo kubanga ono azzewo kabaka ompya akkiriziganyiza ne bigenda maaso ne gavumenti ya wakati Museveni afune kyayagala kigwe. Yensonga lwaki era Mayiga yagenda ne David Wassajja n'olukiiko lwabwe ne bagenda e Bungereza basabe DNA samples basobole okusiba Agnes Nabaloga Sarah Kagere David Wassajja nti baana ba Muteesa bajjemu kabaka wona limwera Mutebi w'okubiri bamujjemu. Era lisente nabagamba nti omukyalo oyo Sarah Kafuutu yali agenda kukola anniversary function oba omukolo ngera bagenda kusomerako abaana ba Ssekabaka Muteesa nga Ssaabasajja Kabaka takola ki nga taliimu bamusuulire eddala ebbali bo ng'amaze okukola kye baagala. Yensonga lwaki Kabaka baali bamukoze omuzannyo ogwo ng'ensi yonna tegumanyi nga bazannyira Museveni omuzannyo. Tukyagenda mu maaso. Nga mbategeeza nti ebira byonna gyasaayibwa nga Museveni n'abigaba n'abiteeka Abanyarwanda bonna ng'akozesa ekitongole kya NFA n'akola buli kimu kyayagala ng'abantu bategedde kiki kigenda mu maaso mu Buganda. Kati nkojjira Museveni bw'amanya nti Buganda erina ebintu bingi nnyo. Yasooka n'akola kye tuyita visibility studies. Baganda ki abatayagala Buganda n'abafuna omu ku omu. Be Baganda be mulaba abali Mengo, be Baganda bali mu gavumenti ya Museveni, be Baganda bavuma Ssaabasajja Kabaka, be Baganda Museveni be yaloga. Nziramu bagamba n'ennyanja Nalubaale, ennyanja Nalubaale yonna etudde ku ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda. Naye Buganda tefunamu wadde 10 ku nnyanja eyo. Kyeyava agikwasa amagye ga UPDF ga gye managing n'agiwa Abachina n'Abayindi. Otegeera bulungi nnyo kubanga ebyo byasinga okutegeera kusaanya Obuganda. Mu nkola eno Museveni yamanya Abaganda bazaala Abaganda basajja bagezi nnyo. Kye nina okukola kye kiriwa. Museveni bw'amala okutwala Maira akenda kano nga tebategedde byonna abikoze, yalina okuteekawo kye tuyita economic sabotage. Museveni yalina okuteekawo kye bayita economic sabotage against Baganda. But before Museveni create economic sabotage, yasooka n'acreatinga hatred eri Abaganda against the remaining tribes of Uganda. Yakikola atya? Museveni yakuliyetinga olutalo lwa Alisirakwena. Museveni yakuliyetinga olutalo lwa Koni. Museveni yakuliyetinga olutalo lwa ADF. What was the purpose of ADF, Alisirakwena and Koni? Mubadde mugenda mulaba ADF basinga obungi Baganda basiraamu. Is it so? Baganda basiraamu bopaletingira wa mu maserengeta ga Buganda. Baganda baki basiraamu nenga abantu abo bonna si Baganda. Babasomesa Oluganda obulombolombo neno ne bawa amanya ne bagenda bakola ebikolobero ng'abikolera mu Luganda. Kati omutoolo omukonjo amanya Abaganda bibatutta. Wagenda kubeerawo hatred muje mutamanya. Njagala obuuza omuntu yenna ava mu Northern Uganda, abantu ababasalanga bayogeranga lulimi ki? Kati wano waliwo kulera kombe sowaani. Koni Museveni kennyini. Museveni yaddira Abanyarwanda bena ba training Oluganda
n'aba training buli kimu n'abatuma n'amanya ne bagenda majje ne bagenda ne bakuliyetinga koni abasajja ne basala abasajja b'engulu nga boogera Luganda n'amanya bayina maganda vakule batera okukolesimena anyo nesimanyo na oti. That is a total nonsense, a diversion. Omulugwala yali amanyi nti baganda bakola kibiba motta. Nakati mu Eastern era mu mulu oboyo alisira kwena era chechi Museveni kiyakola era kyabadde akola mu Kalamojja. Abantu abasaba Kalamojja abatutteko ebyabwe boogera Luganda manya bayina ga Kiganda to create hate against Baganda. Buli ali kuno manyo okutte kutama era bino wulira bipya. Wabula ni nesanyo bategeeza oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo ne yeesimba ku bukulembeze bwa Uganda. N'atula mu meeting eziwera ne bamubuulira ebyama n'abannyonnyola nabo baategeera abadde abatta ye Museveni. Era we kiri ne Kalamojja bakimanyi bulungi nnyo nti abadde abatta ye Museveni. Yakozesa akakodyo kw'okwambaza Abanyarwanda n'abatuma amanya g'Ekiganda nga boogera Oluganda bagende bakole fujjo mu bitundu ebirala. Njagala ombulire mu lutalo lwa Alisira Kwena nga mwasanga Omunyarwanda yali aliyo ng'alwana oba olw'omunagani Uganda oba eri Mugundi Omukonjo baba paradinga nga obonnanga Baganda ate nga bayita Basiraamu. Ke kakodyo ke yakola. Kati bw'owulira omusajja bw'owulira omukyalo ono ng'ayogera Mama Sadolini hate weeri tekiku Museveni kennyini yakugamba lwaki ntegana naawe nga information engirina. Yakugamba bwati we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall Fenga Abaganda, we shall crush the enemies. Tujja kutta abalabe. Ngera kubuuza gwe Muganda ali wano oli mulabe waani? Simple question mark. Bulijjo temanyi makulu ga katambi kano. We shall crush those enemies. Omuganda oli mulabe waani? Tewamanya. Wali obaddeko mulabe waani? Omuganda oli mulabe waani? Bulijja akatambi kano mukawulya mukayita mukawa makulu. Kati bwe mbajjidde eno mission ye yonna nga bweri. Nkubuuza Omuganda eneme waani? Anita Amongi yayogedde, Museveni abadde abyogera, abaana basiba makomera nga Baganda basiyaga ne bagamba nti muli Baganda nti Kyagulanyi abakimeyo abasiyaga baki Banyarwanda. Zaake yabagamba openly abamuchunya bali Banyarwanda nti kale yita Kyagulanyi bayita kabakawo. Kati ono wakugamba njagalodde muwulira katambi kano. we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Ndowooza olwenda ku z'omwezi 27 mutegedde amakulu ga katambi ako. Mutegedde obukyawe Museveni bw'alina ku Baganda n'abantu abalala. Naye nkiddamu Museveni abantu b'akola nabo abatendeka ki ekyokukola bo nga ba-individual. But the rest of the country, they know the truth. Museveni is against Baganda and is against other regions.
Just he want to blackmail Baganda so that the other parts of the country hate Baganda. Era Anita Amongi yakyogedde. So we bagambidde saagala apology ya Anita Amongi lwa nsonga. Bwakwetonda kyakulinako ku mutima tekigenda kuvaako kubanga kimulimu teyakyogedde nti kyamusubyeko yakyogedde akina mu mutima gwe. Zamutegedde amakulu g'akatambi ako. Bulijjo temumanyi makulu g'akatambi ako mukategedde. Okwongerezaako omukulu ono era yagamba bw'ati. I was telling His Highness when I met Mutebi in London, 1981, and I was telling him that he was telling me about their issues. I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Mutegedde amakulu g'obutambi obwo. Right, tukyagenda mu maaso mpola mpola. Mujja tegeera. Nokasooka mbukewo tudde wano. Bwemba mumaze okutegeera ebigambo ebyo. Ebintu bino abadde abikola naye nga ebitundu ebirala by'eggwanga teriyo bantu basobola kwogera nsonga zino mu Banyankole. It's very hard to find a Munyankole talking about Ankole Kingdom and their history. Nobody can come out to talk about this. Kebere TV, kebere radio. The same applies kuba Soga, the same applies kuba Nyoro, the same applies kuba Toro. Tebadde bantu boogera bintu bi. Wabula nga abantu bano abadde abacunya. Kati economic sabotage jembaga yateeka ku Baganda 1. Yasooka natta buli kyonna ekyali ekirimbwa mu Buganda n'akitta. Bw'amala obitta n'ateeka bw'amala obitta byonna n'abitta n'abimalawo n'ettaka n'alittiramu. N'atandika nga obbaletera project ku project ezitavaamu nsimbi wabula nga muwono na bimusanzeewo. Ekyo nakyo mwakitegerako bulungi sigenda biddamu. Eyo gye bayita economic sabotage. Buli kimu. Kati ye n'atandika okuteekangawo project ze buli nga tugenda mu kulonda oba nga tuvudde mu kulonda. Ulira bulungi. Okusirwaza Abaganda buli lwetwabanga tugenda mu kulonda ng'ateekawo project oba nga tuvudde mu kulonda ng'ateekawo project. Bonna basirwale, bonna bagaggawale. Entandikwa, parish model, welese creation, ani byonna nga biri mu Buganda. Njagala ntira abasajja babiri abasatu agambe nti nze ndi miliyoniya nga nvuddemu ezo project za musajja zadateekawo before or after elections. Just kigumaza. Eri Abaganda amu batalowooza. Era ndi wano bategeeza buli lw'otegeeza omuntu yenna n'agaana okutegeera nga yaloza Uganda bweri muveeko kubanga togenda kukyusa buli omu. Eri abantu amanyi nti Uganda bw'erina okubeera mu baveeko abangi nnyo. Tugenze mu maaso. Bw'amala okuteekawo economic sabotage amataka agatutte ndi disguising abantu bamanyi n'alumba Bunyoro n'agikolako silent nga teri ayogera. N'alumba baki n'alumba Bakondo n'abakolako nga teri ayogera. Abatoolo kye yakola Katuulamu ne muganda wa Kabaka n'abakoonaganya n'omukyala ne Kabaka n'alufiiramu obutoolo n'abulekawo nga buli awo. Busoga ekyammwe twakibalekera mu diringi nakyo twabagambira ofudde wano. Mubakamu gwe bawinjiramu babaletebwa Wakabaka mwagaana okutegeera tukibalekera kiri eyo. Kati wane waffe baali baaluka omuzannyo muwanvu nnyo n'egwagaana eyo sigenda gendayo. Kati mumpulirize. Museveni mu bulamu bwe akozesa enkola ziri ezi ssatu muziwandiike.
ebbanga lyafugidde emyaka 4 akozesa enkolezi 3 muziwandiike. Akozesa enkola gye bayita psychological warfare agikozesa okutta oba okuinfluencinga ba enemy be. Psychological warfare gyakozesa okutta oba okuinfluencinga ba enemy be emukoledde emyaka 4 bweddu. Bw'obula ekigambo psychology n'owulira fear ne influence bigambo bisatu bya njawulo nibyo biri mu sentence yemu ngera bivunula ekintu kyekimu byakozesa okusaanyawo abantu n'abalo okola ki okubakozesa kyayagala. Nendoza kyojjo tutegeeramu wane nnyo bakiyita influence okuinfluencinga abantu yakole kyayagala. Yensonga lwaki abasinga obungi bw'oyogera ku kigambo ne kikwata ku Museveni oba n'okola statement yonna ng'oli Uganda oba oliawo ng'essimu ekkubira nti gwe mwami gundi nti ye statement gye wakoze nga wagikoze bubi golooza tuwayonoonye ekitiibwa kya president oba toswaza ggwanga oba toswaza mukulembeze oba toswaza program ya Museveni kati ekyo kyokka oli okukubira essimu nga wakoze statement ku Facebook, wakoze statement ku TikTok, oba wakoze statement ku radio, ekyo kyokka ekyo kukubira essimu kikutusanuka bantegedde kyenayogedde kikyamu era nagamba bw'otakyusaamu olinaddako gw'obiraba ekyo tuyita psychological warfare ekyokka omuntu okukubira essimu bino mbimanyi bulungi nnyo. Njagala abantu bali bakubiddeko amasimu abali kuno muwandike message nti essimu zite zivuga Kampala. Internet munamo jijjako. Bwe bakubye essimu basindika omuntu physically najja n'akutuka oba omukwano gwo aganira obuye ng'oyogera nnyo omusajja ng'omulimu lwaki tomwesonyiwa yakutwalira ki? Kati wano kino bwe kirema ng'oli mukalubo nnyo bwe bakuwambira ne balyoka bakusiyaga ne bakubya amasannyalaze ne bakola buli kimu ogenda okuvaayo wano nga bakutokyalinza obwongo bakusiyaga olabanga atakyalina makulu tu obwongo bukyankalanye 3 tokyalina kyoyagala mu nsi. Ekyo kye bayita psychological warfare. Kati influence yeruwa ajja n'akusindikira omuntu nga babbala mu baani najja n'akubuulira ekintu ky'olaba nti kiri applicable kituufu nnyo n'akuguza ekintu kyetuyita n'aku-influence. Kati nga bakomredi baffe bano abali mu makomera beba influencinze ne bakozesa ensobi oba ne bakukkiriza ekintu oba ne bakukyusa obwongo ku kintu ekikyamu ekyo tuyita influence. Ekyo nakyakikozesa. Kati ekirala bakiyita fear and threat. Fear and threat eno tu owa mechanism Museveni agikozesa nnyo okutiisa abantu okubalowoozesa nti Museveni teri amusobola era buli kimu asobola okukikola bw'aba asazeewo. Kyovula nti bannayuganda bangi nnyo abeera ku TV ne bamuga yogera ekigana kati ndekanze yogera egagweze sibiriimu. Ekyo tuyita fear oba ne threat. Mubadde ku TV nga moderator abuuza ekibuuzo olina nga kyeyogere sijja kyogera. Kankuwa nekyokulabirako. Kankuwa nekyokulabirako kyangu nnyo. Kankuwa nekyokulabirako kyangu nnyo. President yali ku CBS. Wulira bulungi nnyo. Omanyize nkuwa information enkuwa nekiro. President yali ku CBS wulira. Beba tribalist. Nemu buli wagira basonga Bobi Wine asosola mawanga. Ne wankubadde mpasiza waabwe. Ne bagambo yasosola mawanga. Nenga bebasosoze.
nga bwe bagenze bakyusa ne batta omuntu nfuna bulungi ne bagamba nti kati Bobi Wine yabatta ne batulugunya omuntu nga mwesigwa ne bamala ne bagamba oyo Bobi Wine yabikola. So buli kikolobero oba buli kikyamu baagala nnyo kiteekako ffe mulekeraawo okubeera abannanfuusi mwogere amazima kuba abantu si basiru ate mwena naddala mwe bannaddini mubeere bamazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe mwebale kubeerawo bannayuganda mwena temukkiriza muntu yenna basirwaza temukkiriza muntu yenna nakyemalira ayita mu bantu bonna ne bemwesiga bemuyita ab'ebitiibwa bemuyita abatuukirivu bemuyita abakinakyemalira bayitamu amazima gabeerenga mazima omuntu yenna bw'abalimba mu mukubemu ebituli temukkiriza muntu balimbira mu linnya lya kitiibwa temukkiriza muntu balimba oba batunda ng'ayita mu nnono temukkiriza muntu yenna balimba oba batunda ng'ayita mu ddiini mubeere babuufu mutunde nkaliriza mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale ndowoozawo kati ndowooza ne bwentemu Ssaabasajja Kabaka awangaale neeboogera ekintu munnabawulira nayogera ekintu aba atyo kyogerako yakyejjamu kubanga bamanyi nti efiya gyabateeka mukitegedde bulungi nnyo. Kati tugenze ku kintu ekirala Museveni kyakola era kyasinga okutya banyama ne bassebo. Museveni ekirooto kye ekyentiisa bakiyita bantu. 1 akimanyi mwakitegeera si Munnayuganda. Museveni musota mukubeko fiya ye y'obulamu bwe atya abantu akimanyi mukimanyi si Munnayuganda atya abantu. Kati kyasinga okuba nakyo bakiyita fear of the mass gathering of Ugandans. Yensonga lwaki Museveni bw'aba ayogera nti amafuta gange amagye gange poliisi yange na buli kimu kyange. Ekyokuterawo Uganda People's Defence Forces ako kanyeebwa amagye gage bagayita NRA. Mu bitabo byo byonna temuli UPDF bagiteeka mu constitution nga kigumanza. Yensonga lwaki atwala amagye Somalia nga talina gwabuuziza watabuza parliament. Yensonga lwaki amagye gali Sudan nga teri gwabuuza kuba gali gage bwagatwala mu Central African Republic Congo buli wamu kubanga gagengo omuntu etteeka lisoma. Omujasi w'eggwanga okufuluma eggwanga okugenda ebweru w'eggwanga ateekeddwa okuba nga parliament emukkiriza okufuluma. Lunaku ki parliament lwali yetudde n'eyisa resolution nti amagye gaffe gagende Somalia, gagende Sudan, gagende Central African Republic, gagende Congo. Tekikolangako. Kati kino kubanga amagye gage. Mufiya ey'okuba nti atya abantu wagambira nti ensi egula mirambo. Okutta is not a problem to Museveni kubanga kuva data kati gokutta akikozesanga okutiisa abantu na buli muntu yenna abeeremu enjego okutya. Kati obuzibu we buli mwene mutannategeera bubono wano. Abadde abatta atya mukutta okusingira ddala abantu babadde atya abagezi bannabyabufuzi bannabyanfuna abasomesa n'abantu abadde abatta ng'ayita mu kitongole ye byeyeterawo omuli SFC ISO CMI ne ESO bino bye bikola omulimu gw'okutta omuntu mu nkola yonna Museveni gy'abasazewo nti afe. Yensonga lwaki social media teba botajja mwandibadde mutegeera abantu bafa batya n'agwa mu kinaabiro omuntu yazikiridde mu motoka oli bamusanze afiiridde mu buliri simanyi bamuteza accident simanyi biki ayina buli fashion y'okutta abantu naddala baba yeraliikiridde. He fears people abamusinga okutegeera ebyobufuzi. Kati bwali ekya influence woyagalira okitegeere bulungi. Since 1986 up to date, Museveni abadde akozesa abantu abalina degree
masters ne PhD yenga wa senior 4 drop out kubanga ne senior 60 yagituula. One, akuteekamu influence ne fear ne weerabira ebintu byonna n'omanyi bwona bwe wasoma nodda ku level waakwagala. Gyensobola kusiza ba Jennifer Musisi, bakaziwe, babukenya, baani bonna, bakadaaga bonna under the influence and fear ne threat. Bw'omubuuza degree etagina ne senior 6 certificate tagirina bw'atyo wadde afuga eggwanga. The moment yafuna omuntu nga ategeera banyabo ne basebo mu Uganda abantu bonna bategeera bulungi nnyo. Era they know how to speak and they know how to govern this country. Naye Museveni akozesa fear ne influence okukozesa ekintu kyayagala. Nabbali ogwolaba ategeera bulungi nnyo wabula yamu influence nga namufuula mu ssiru. Gilibert Bukenya ategeera bulungi nnyo yamu influence nga namufuula mu ssiru. The same applies to Oranya. The same applies to Kadaga. Abala bonna basekandi bonna abala bo beyalabanga abatisa tenente baki azaba jawu omukuomba wakapabulo babiseka bani bonna jaba jawo kati ate wotegira Museveni mubi gobobera nnyo n'omutima ogwagala eggwanga era ng'okola nnyo ojja kwagala omuloopero wandika amabaluwa agafune agamba ono omwana atazannyira mu mulimu gwange. The likes of Mugezi Kirumira teyamanya nti azannyira mu muzannyo gwa musajja. Kirumira ripoti ze yakolanga n'okwekalakasa yali asabotaginga mission za Museveni n'enkola ye. Kirumira teyamanya. Bavumye Ssaabasajja Kabaka omujjolonga n'okutunda ettaka lya Buganda Mayiga mulabanyigako. He knows exactly system ya Mukama Museveni bwekola. Mpuga bakoze buli kikolo byonna ku Buganda ne ku Kabaka tebanyega babitiba bamanyi system ya Museveni bwekola. Mbage mwanga Kivumbi before nga tebannajja mu parliament kuzanyo Katemba yabadde afunye 40 minutes of talk ne Museveni ku simu era ne bazanyo muzenga bade bagwagala kubanga amanyi system bwetambula bwe baagala etambule. Bano bona basegona kati basanga omuntu Kyagulanyi ali soba naffe aboogera nga tubyogera ngo bino okubeera jajja basobola okukuwa n'okusiba ku buli kasasiro naye tetukyabiti ebyo. Nze ne bw'odonya nonga nti basikusiina matobo nga that is a total nonsense. As long as it delivering the message tojja kunsanga ku social media nga ndi mu mboozi za laavu simanyi mboozi za buseegu simanyi ono yeeyambudde simanyi twagumyedde ludawa simanyi tuli mu boys camp simanyi tuli baana bavubuka simanyi six pack ezo tojja zinsanga mu kubanga ensi yange ensiikire by'ekisiru era siribako musiru sijja kuba mu group za avuka abefudde abasiru mu Uganda nga tebasobola kwogera ku nsonga zikwata ku ggwanga kubanga bo baasala okulya ku busiru naye nga bayina abaana bagenda okuleka mu nsi baagala n'abaana basiru walenga bo. Kati ekyo Museveni kyasinga okwagala nti yayagala ateeka abantu awo nga bo basiruwaze n'abalala ng'ensi bwagitwala mu maaso. Yensonga lwaki nti TV radio zitambuza nnyo ebiga ne njagala ombuulireyo ku social media wonna abadde batambuza ekintu ky'emwanyi era okujjako ffe ab'enkyukakyuka. Njagala omuliro member parliament eyavaayo n'abajja Ssaabasajja Kabaka. Njagala omuliro member parliament abadde avaayo n'alwani abantu bagoba ku mataka. Omumbuulire nti wuuno wabadde asobola okunnyonnyola ekigambo authority gye kyava kwaba balina PhD ne masters mu parliament wabadde wasobola okunnyonnyola authority Museveni yazikuliyetinga lya mission ekina biki bakola era lwaki authorities azijjawo. Ladies and gentlemen mumpulirize bulungi gye bujjako katono bakita soon or later Museveni agenda kuleeta bill mu parliament nga yakukyusa mateeka ga ttaka singa ekyapa ekya mayiro akenda ali mu kifuna nkiddamu soon or later authorities zonna agenda zijjawo azizeeyo kuba zimaze okukola emirimu. Oluvannyuma agenda kuleeta bill ekyusa amateeka g'ettaka singa tafuna ekyapa kya mayiro akenda bakitwale nti kati ettaka lyonna mu Uganda lya gavumenti nga ne lya Buganda mwolitwalidde
ekyapa kya mayiro akenda abakiggaliddeyo baba tebakyakirinako mugaso singa teterwanako bino tojja bisanga bano ba YouTube simanyi baani tojja bisanga wabula ogenda nakanja kweyambudde wamulabi haine bere byebabe nezino issues yensonga lwaki Museveni tayagala bazoogereko njasooka kubuuza genda onkeberere bulungi nnyo YouTube yatandika mwaka ki kamala okebera kulinda kuwa simple YouTube yatandikibwawo February nga 14 omwaka 2015 mu Mateo, California, United States of America. 2.5 ngara kusigira ekifaananyi YouTube yatandikibwa nga nakuzo mwezi 14 February omwaka 2005 San Mateo, California, United States of America. 2.5 Chogamba mu Uganda muri mbana mawote bali mbana mali basobola kukosa YouTube at that time. Tebaliwo baliwo. Why ndi Kyagulanyi amaze kujja? Nga fabajja ku social media kuno ku Facebook. Ne tutandika okuba mu 7 in and out. Oluvannyuma ba YouTube ne bavaayo. Nenga papasire bakulyetenga diversion kusaasanya buseegu nakola interview basically nga zitracking aba individuals state bayina okujjawo oyera kunga nti ba YouTubers banaba bili etano YouTube yaliwo how come nti ba YouTuber banda basinga obusiru e Kampala batandise ono 2020 ba YouTuber basinga obunyu batandikidda why kuba temusobola kutegeera bintu bino kubanga mu dictatorship regime government erimu ngeso ekuba abantu ekozesa nnyo media okuinfluencinga abantu mu bintu by'ekisiru dani ebizuukusa abantu obwongo tunulira saga zonna ezibadde mu Uganda nga zikwata ku muntu wa bulijjo n'ebintu byonna abantu balina okufokasinga ku national issues ba YouTuber bonna tekuli asobola kwogera ku nsonga ezo wabula bafokasinga ku diversion niyo tugite ebyokusaasanya obuseegu kubanga they are paid for that era nobody can touch them tewali asobola bakwatako Museveni yakimanya nti mainstream media efudde kati alina kukozesa aba YouTubers. Naye kugambye amawulire gabadde ebbanga lyonna YouTube yatandika 14 February 2025 tebaliwo where were they? Lwaki bavuddeyo okubeera active n'okusirwaza abantu mu 2020 nga Kyagulanyi amaze kujja? Era tunulira ba YouTuber bonna bali against Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna n'ababadde active bonna bagenda abajjawo era batubadde tubanja Kabaka recently bonna ba YouTuber badde nga tekuli anyega batono nnyo abadde babanja Ssaabasajja Kabaka kubanga abadde bamanyi mission babasasula so nze ne bosaka mutimba nga I don't care as long as nkuwadde information lwaki mutegere ebintu bino. Museveni abadde atta Abaganda ng'ayita mu bitongole bino byekuliyetingirawo okontrolinga byonna byagala n'okutta. Kati bw'amala okuba nti akola ekintu ekyo kuteeka fear ng'atya abantu n'ateekawo SFC iso semu ayina eso okutandika okueliminating abantu be mpola bayagala
Kati Museveni ye kyasinga okwagala kigenda basoundingiramu bubi, but bear with me. Kubanga bwempa information, londa mu kyoyagala, kyotayagala kireke, mpuliriza. Eno information yempa egenda sigala okulikoli yeso lwaki I don't delete these videos. Sigala mu archive. Nchida gwe comrade YouTuber, gwe comrade yakola ku social media nguluwa chuka. Bear in mind kyengenda okufulumya sagala kikutwale kukyusa bwongo. Nti nayogedde ekigambo gwe kyotayagala kuwulira nenga kiri mu information. Yenno kuulwa leero. Bwe nkugande Museveni atya abantu okwegugunga oba okumujjako. Museveni bw'akulyetinga ebitongole bino amagye SFC ISO CMI ne ESO era nga ye yasigaza appointing authority nti asobola okulonda omuntu ina bwagana amuteeka mu kifo. So omuntu yenna nga ayina appointing authority, believe me, newoba gwe mukama nga yakugambye eti nkutadde ku mageti yange wano okujjako nga nze nnyingira kabere mukazi wange n'abaana nga gete bajja kuyingira tebajja kuyingira. Listen very carefully. Omuntu bw'aba nga ayina appointing authority amaanyi agalonda, ayina orders awo abantu abalonze okuzikolerako. Nannyini nnyumba bw'akuteekawo musirika n'amugamba nze mukamaawo wano wayingirawo nze nzekka mukazi wange n'abaana abasigadde saagala. Era nannyini nnyumba yasobola okukyusa order n'agamba okuva olwale mukazi wange n'abaana sibaagala nga bayingidde mu nju ebadde bwe saagala kumanya, era asikaali asobola okukikola. Kati olw'okuba Museveni ya appointing authority yalonda buli kimu, n'akakiiko akalonda Electoral Commission yalonda ne Chief Justice n'abalambuzi bonna abakontrolinga amateeka ga Uganda. Okitegeera, yalonda n'abalamuzi abakontrolinga amateeka ga Uganda. G'osuubira abantu balonze bagenda mukolera ki? Kubanga akimanyi boddira abalamuzi n'obaleka nti Uganda Law Commission oba Minister of Justice and Constitution yeronda abalamuzi oba akakiika kalonda abalamuzi nga kali independent. Ojjamu abira omusango okubba akalulu ogenda omulamuzi agenda kukuba ennyundo Museveni wakuwangudde. Kati ye kyakola eri etteeka nga alijjawo ng'afuna amaanyi agalonda abalamuzi baayagala. Kati omulamuzi gwe balonze nga Museveni yamulonze tasobola kujja Museveni kyaba asazeewo. Nduka emboozi eno mbeere nga mugitegeera, saagala oli aveeri ng'abuuka ku social media ajja yasama nga muga ebintu bino nga tajja bitegeera. Kati bw'alonda amagye n'alonda abalamuzi, ekisinga okunyumira Museveni kye mutaagala kuwulira nga ge mazima ate mukiwulire. Museveni anyumirwa nnyo okuwulira omuntu yenna amutwala mu kalulu, kubanga a sure deal, he controls 100% of all systems of elections. Newe bafunye akalulu kamwe ajja kwerangirira via his structures. Era anywa n'amazzi. Yensonga lwaki all along since 1986 Museveni abadde ali ye ng'omu. Kati kwasukwe ndowooza ng'oggyeko Dr. omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere, Dr. Sebaana Kizito, ani awo munzijukizeemu. Waliwo bakandidati balinga 2-3 abasigadde bonna ng'oggyeko Kyagulanyi wa 2021 abasigadde bonna Museveni yabadde abateekamu ssente okuliyetinga kye tuyita ekifaananyi eri ensi yonna nti waliwo demokrasi, abantu bangi basobola okujja ne beesimbawo. Bano bamuyambako muwendo ogumulaga ensi yonna nti waliwo demokrasi era abeesimbye bakkiriziganyiza naye nti yawangudde. Bonna
Mumwagira Katumba oye, mumwagira Bedi Bwanika, simanyi ono mukazi w'Ebusogo bakati ali mu Bungereza oyo simanyi ali simanyi kyali amanya gafulo kyalya mumujida bonna baani bamasima bonna mwe bajidde omwo kubanga kino akimanyi bulungi nnyo n'abafunye obululu 5 gwe yalonda okumulangirira ajja mulangirira mugende mu kooti ali yamweterayo kati yikyatya ate abantu kugamba nti olwaleero teri kukola kintu kyonna tulumba mpaka kuwulira buli kino kyasinga okutya ate talina solution yakyo kubanga east or west bonna abantu bamukya bamutegedde ekyokubiri kyasinga okutya kino kyama olunaku lwaliwulira nti waliwo ekibinja ky'abayeekera nga bazze mu Uganda ne baba 5 nga si yabataddeyo nkiddamu olunaku lwaliwulira nti waliwo ekibinja ky'abayeekera bazze mu Uganda ne baba 5 nga bantu 5 nga tabamanyiiko passport yasooka n'aginoonya weeri n'agiteeka ewantu wano gano ge mazima gabuulirizeeko mwina baganda mu security agencies mu 7 olunaku lwalimanya nti waliwo abayeekera 5 ba 10 nga tabamanyiiko si babe tebali mu mukono gwa sseemu abagwa iso nga babe passport yagijja ebitwete n'agiteeka wano waati byebintu ebi abayeekera nga si abewandiikidde n'abantu nga basituse byebintu byasinga okutya kati ekyo mba mukitegedde Museveni amaze okukola save mu Maserengeta mu Mambuka mu Bukiikaddyo tekyayagala kumanya kino bulijjo mwebuuza lwaki Sale yagenda mu Mambuka Sale kyamutwala mu Mambuka biri ebintu ebi Watu Sale bw'ava mu nsiko yakola ebikolobero bingi ye bw'ava mu nsiko bamuterako sanctions tata waliwo Sale mbu yagenze mu America yagenze mu Bungereza yagenze ludda yo lw'ava mu nsiko bamuterako sanction yawo there and then era Sale akimanyi bulungi nti abantu bangi bamunoonya kati olw'okuba nti bwe bali mu nsiko ne waliwo okubba ettaka lya Buganda lyonna Museveni yamutuma agenda akole try and error okugezaako naye kugezaako nga kulimu ekintu ekikusika kyekiriwa ekyatwala Sale mu Mambuka biri ebintu bibiri ekisooka yagenda Mambuka akole kye tuyita okugezaako okucompromisinga n'okuinfluencinga otwala ettaka lya Northern Uganda lyonna either nga aliguze oba nga babbye limu oba nga basi n'ekirala kye mutamanyi nti in case bakimanyi nti ensi ebamanyi yabategeera balina kudduka in case waguddewo akatabankokona it's very easy for him okuyita awo n'ayingira Sudan oba Central African Republic n'amyansa kyekimbeezaawo kyatasobola kubeera ano ewaneweero oba kyatasobola kubeera Galuga ewawe kizibu nnyo tasobola kudduka waawo okufuluma nsi yonna kugenda kyekimbeeza mamu ebintu ebyo bibiri era kuno kwali akimanyi influence ya kutwala ttaka lya Mambuka mission ebanga eri successful bw'eba eganye ng'ebintu bikyuse byonoonese Central African Republic oba Sudan zensi zasobola okugendamu nga bakola kuba tasobola kugenda Rwanda tasobola kugenda Congo yensonga lwaki ali Mambuka mukitegedde bulungi nnyo olwaleero kubanga mu Buganda kimanyi mulimu abamunoonya mukitegedde bulungi nnyo so ze ensonga mutegedde bulungi nnyo buli kimu kibagambye ebyakkola mbitegedde bwe yali akoze system ya divide and rule ng'ateekayo abantu aboogera Oluganda nga n'amanya ga Kiganda ne batta abantu mu mulondo Uganda balooza nti Baganda be babatta ekiganye okukola kubanga okujja kwa Kyagulanyi kwadizolovinga buli mission ya Museveni yonna gy'abadde akoze against Baganda kati Anita Amongi bw'ajja n'ayogera ebigambo ebyo tebwewuunya wajja abijja kubanga mission bagimanyi okujjako nga wayonka ssengaawo obanga wayonka kitaawo akagere byenjogedde olwaleero oba tubitegedde bwotyo bw'olifa mugende ku mitimbagano mutandike okulwanyisa obuseegu obuyitiridde n'okwewunza
abaana abaganda basomye okutandika okudda ku social media okwewunza kikkakatako okulongoosa obuwangwa n'obuwangwa n'ennono n'ensi yo n'embeera z'abantu. Tulina abaana generations balina smartphone bwe munaabaleka ne bagenda mu eyo trend y'okusirwalira nga abantu bakulyetinga content asirwaza abantu. Ensi egenze kubanga yo babaagala tebabaagala kubanga mulowooza nga mufokasinga. Bino byenjogera biruma Museveni, biruma Salimu Sale, biruma Janet, biruma buli mayiga, biruma buli muluma kubanga abantu tebabyagala bifulume. Tovola banemmenga bakoleyo ku TV z'emmengo oli ajja yambadde ng'ebbere li awuladde kuba mu kamera eno wansi mu biology nga biology naali awo kamera emulaba basibira bulinga ng'ensuusuuti bye baagala buli abeera ku kamera. Omwana yambadde naye nga mu Buganda kiva omukazi okutandika okweraga nga bw'afaanana structure ye. Genda ku TV za Uganda abakazi oli ajjange amabere agapise ali ku biology n'omula kibaagala kibabeere mu bwongo. Genda nage TV y'Obwongereza oba ey'omu America oba ey'omu Europe nga kuliko omukazi azze ng'ali ku TV nga yambadde ng'ezebwa ze Uganda. Hano mwagala bitegeera bino tubibagambe ojja bitegeera ku kifuba. Temwagala bitegeera tujja bibategeeza ku kifuba mujja bitegeera. Nekifaananyi kinjagala obbalaga wano. Kati kankulage ekifaananyi nga kino kano kadde ka video otegere nti muyina ekizibu wa Uganda ina ekizibu. Tulaba nti abazungu baseegu waliwo ekikolwa kyokola mu public nga kimenya mateeka. Kankulaga akatambi kano kono omwana ngenda balaga obutambi bubiri era y'ensonga lwaki be nayogedde ku bantu abatambuza nutidity n'abatambuza obuseegu n'okukola diversion bayombye nnyo abawulidde nga nkoonye ku bintu ebyo. Era oli yagambye mbunze fe tuli mbya kisiru nga bwe byabadde nga amawuli bagakola dinga ga kisiru. Kati soko wulira video ngera joda mojizanye njagala mu nsonyiwe nali bade sizanya video eno ng'olyoboka abavuma lumbuye ku social media bamuvumira kuba nwanyisa buseegu kati kubanga tulina abaana bagenda okudda ofe bwe tuba twonoonese tugenda kukiza generation kwonooneka. Wulira buno video bwengenda okukomekeza nabo. Wulira gwe bangaye bumwe busire Queen muloga abasajja bw'ate nakusema mujjudde mu masaba balogeza mu spam obadde oshima gwe ngamba nti mwe mubeera mu bibiina eyo munnaye omusajja bw'amala binene abakazi bagamba mbuno simanyanga nebyenjagalira ddala simanyanga awaliwo abasajja bamalira nti njagala kummalira mu kamwa era kati gwe bw'omali omusajja yenna bw'omalira ng'omuwala mu kamwa omuwala n'agenda mu kiyu omugoberere. Kati ze emboozi ziri ku social media ku ba YouTubers. Omwana wanyina essimu bwawulira ekigambo kino mu bwongo kikyafuna nga tonawuliza oli avumira obuye speech kino kyengezaako okulwanyisa kuba Museveni kyakozesa. Ono omuwala Gloria Bugina mwogerako luli laba bwayambadde mukana akatambi amabere gonna gali bweru gonna gali bweru tunuli gana kiriwo ekifo ekyalisi wakala ka video kamu waliyo bulala busatu gana gonna gali bweru oyibamega kati tukole tumukwate tumusiba aleme decision kyawe ototamusiba ajja kubuta otumusiba tajja buta ototamusiba ajja buta otumusonyi nenga tulina abaana balina amasimu bali ku social media gobasubidde bagenda kuleeta ki omwana wanyina essimu agenda kulaba ki era kyagenda okukola.
So bwe mutavaayo kujja kulwanyisa ba YouTubers abagufudde omuze okwogera emboozi ezisiriwaza abaana n'ez'obuseego babajje ku gendo babuuze bonna ba YouTuber eno wiki boogedde ku nsonga z'emmwanyi tekuli azoogeddeko ne kubona kuliko alina jjajja walima emmwanyi oba kitawo alina emmwanyi tekuli azoogeddeko bavumye Ssaabasajja Kabaka omuko teri YouTuber abyogerako Anita Amongi yajolonzo Obuganda n'abuteeka wali n'avuma Baganda tekuli abyogerako bonna YouTuber wabula bakuliyetenga simanya aja ati haji bichi nga emboozi yonna nga mugimanyi nfune mutambuza ebintu ebyo ng'eggwanga ligenda balisaanyaawo kati bwenva nekyogerako ate nobulye simanyi batogera byekisiru ate atulumba ebyamagazi please ensi esaanawo Mukama bankubire video tujja kusinkana ku kusatu saa zijja kuba 2 ezakawungezi video alero kujjako wayonka sengaawo oba wayonka taata wa Kagere oba wayonka nte oba togenda kutegeera na kumanya kizibu kibadde mu video alero na bikibira bijogedde kijja kuba kizibu nnyo okusanga video nga zino ku radio ku TV oba ku platforms endala ojja zisanga wano Neera guligola banga anyigide information tobuuza ategeera atya waani awagirani era njera kugomuti nangu wagira NRM ensi yo tojagala kubanga bagifuga bagwira era bagisanyizaawo kuraka tuna n'ensi yange video wedde Mukama koma Ssaabasajja Kabaka kuma Buganda bingi mbirese sibaliriza kijja kusekana ku 3 mweraba